Tutunuulirireyo nno embeera bannayuganda gye bataddewo mu kwekalakasa ku lunaku olwokubiri. Omubaka omulonde owa Kyaddondo East Muwadanku Nnyingi akedde kunga bantu b'e Kyaddondo bagende badduukirire omulanga gwa His Excellency gwe yabawadde ogw'okusimba ebitooke mu nguudo. Bano bakedde Kyaddondo mu kibuga kutandika kusimba bitooke kubanga amakubo amabi mangi. Museveni ng'agezaako okusiiga Uganda ekifaananyi ekirungi, nabo bakoze ky'amaanyi ogezaako okuggyayo ekifaananyi ekituufu ekya Uganda entuufu. Enguudo z'e Uganda zeezo nga bw'oziraba teziwa ssuubi, wabula kiri kimu zireetera abantu kufuna bubenje, kiba kisaanyawo obulamu bwa bannayuganda. Naye bino Museveni tabifaako kubanga ye ekigendererwa kye kyakufuna ssente mu bannayuganda, si kyakuyamba bannayuganda oba Uganda ng'eggwanga. Kino kireetedde obusungu bungi mu mitima gy'abannayuganda nti Museveni eva ye aba yenoonyeza bibye, anoonya waayitiramu. Kati bannayuganda bwe bataasituke kusobola kulwanirira nsi yaabwe, tewali agenda kuvaayo atuyambe. Tulina okwefaako, tulina okwenunula okusobola okubeera ne Uganda ey'awamu, Uganda eyeeyagaza, Uganda esobola okuleeta eddembe mu buli muntu ng'olabikanga munnansi, so si Uganda ey'okuba nti abayina bayina nnyo, abaavu baavu ddala. Ogamba otya omuntu omwavu nti wadde tolina kyakulya, naye bw'olaba omugenyi seka. Omugenyi oyo olw'okubanga aba omuwadde ekifaananyi ekirungi eri Uganda, naye Uganda weeri yeetaaga okufuna ebifaananyi ebirungi ng'embeera abantu gye balimu yakunyigirizibwa, embeera abantu gye balimu bayisibwa bubi nga bannansi. Obeera mu Uganda ng'oli munnayuganda naye nga n'omutuuze ali mu ggwanga eddala nga munnayuganda akusinga buli kimu. Tufeeyo nnyo tulwanirire ensi yaffe, naddala ffe bannayuganda abali wano ku gurawundi tulina obusobozi bungi obulwanirira ensi yaffe mu buli ngeri. Bwe ne bw'oba tebamaze kuduumira, oli wa ddembe okweduumira n'obaako ky'okolera ensi yo. Nsobola okuyamba Uganda okugenda mu maaso. Kati bwe bati bweki ebijja bitandikira wa? Bitandikira wa? Kirwa? Tulina okusiba. Twagala enguudo zo zikole ki? Zirokolebwe. Kiba kisinga obunene. Tulina okusimba sizoni ya kusiba bijja. Bwe kirina okubeera mazima. Tugende mu kiri wali. Kiri wali. Leta amazzi. Amazzi kikule ku mazzi awo. Balina okukola Mukiga, genda walire.
bifuuse nono wakamukapeera nokakuba ekifaananyi okubanga kaliwo galukuli obaletana bene mungalo umaze okukisiba kino zayisibwa ensonga gyebasobola tuwasiba tebalukola ki baseka ku akawunti zibeereeyo batuwuddisa twagala embuto zaffe zibe nga zikola ki zikolebwa era ebitooke bikule mu luguudo bakimanye nti ono si nnimiro lwandibadde oluguudo ate bagifudde ki ebinnya amazzi mukoka awo tugamba apaana people power our power katubalogenya okulaba eyo nno yembeera ababaka gye bataddewo tweyanziza nnyo ababaka baffe okuwulira omulanga gwa his excellency ne basalawo ateeke omulamwa gwe mu nkola ne batandika okusimba ebitooke mu nguudo n'ababaka abalala basitukiremu tubeere uganda eyawamu kubanga kino olwaleero si kya kibiina kya nuupu kyokka wabula kya bannayuganda bannayuganda yonna gy'oli newankubadde his excellency bamutadde mu house arrest ate naye munnayuganda nga gwe yimuka otandikiraawo ku kitundu kyo buli kitundu buli muntu gy'ali ebinnya mu nguudo biri mu kampala yonna togamba nti nno nze ewaffe temuli binnya kubanga mbeera ku kolansi ndi kwayiwe weekalakaasa olw'amalwaliro gemulina mu kitundu kyewammwe olw'amasomero aga gavumenti agali mu bitundu byewammwe kubanga masomero naye bizimbe buzimbe standard nfu kubanga abasomesa banyigirizibwa abasawo banyigirizibwa buli kitongole kya gavumenti buli muntu akola nga bw'ayagala kubanga nabo embeera gye bayitamu si nnungi teyeeyagaza kyova olaba his excellency yatugambye tutukiremu ate wano kyatuwadde nnyo essanyu kubanga teyayogedde yekka ebibiina by'obufuzi bingi ebyabaddewo mu nteeseganya eno kitegeeza naawe atali wa nuupu ng'oli wa FDC oli wa DP oli wa anti tusitukiremu naawe ng'agamba nze ebyobufuzi byantama situkiramu olw'emisolo gye babateekako olwa layisinsi ze musasula empitirivu obungi